lwaki abalimi baffe bano abali e Uganda tebasobola kukufunamu eno okulima bakutunuulidde ng'okugyamu ekyokulya so si emmere ya leero okulima tebakukozesezza ng'ekyokulwanyisa okwejja mu bwavu ebyo bibiri bya njawulo bw'oba otunuulidde okulima nga kw'osuubira okujja school fees kw'osuubira okujja bw'oba otunuulidde okulima kw'osuubira school fees kw'osuubira emmere kw'osuubira okwambala n'ebintu ebirala byonna sijja kugamba nti oteganira busa kigenda kutwalira ebbanga ppanvu okusobola okufuna mu kuki mu kulima so nga ate omusajja azze okukusanga in fact bo bakuyita na kujerega omusajja akusanga emmwanyi wagisimba okugijja kakolo nga kayinchi 3 n'ogituusa ku muti ogwa fuuti 12 n'oginoga n'ogimuterekera enkuba nekkuba n'omakinga sure nti ogitaasa n'omubbi najja naggulako ekiro tugeze siringi 1,405 oba tugeze 1,500 enkalu najja n'agikuba kase n'agenda n'agitunda siringi 88 amagoba mu kulima tegali ku nnimiro tegali mu lujja tegali ku faamu yo era kyojja okulaba nti golooza lwaki kano kankabayambeko nka babikkulire singa amagoba ddala kituufu gaali ku nnimiro companies nga British American Tobacco Uganda abalimi bataaba abakubi bataaba bali badde tebateeka ssente mu kulima taaba mu masambe yo mwaluwa na wana kubanga bo baategeera nti value chain ya ekyokufuuweta kyaffe tulina okubaako engeri gye tukiteekateeka olowooza lwaki biyinzika yeerundira enkoko ezize n'azaaluza actually tutandikire gye zisookera value chain tugitandikire gyetandikira ayaluza n'abukuza n'alunda n'amala n'asala n'aleeta ne mu supermarket nga ne supermarket mwaleese yiye olaba value chain yonna bwagikontrolinga n'akola emmere yaazo n'aziwa emmere yaazo nataguze emmere buli kintu kyonna kye yeetaaga mu production buli kintu kyonna kye yeetaaga mu logistics buli kintu kyonna kye yeetaaga mu marketing buli kintu kyonna kye yeetaaga mu sales akirina kakati yasobola okuzanya n'emiwendo era olwaleero bw'obongozze ng'oyagala kumuteteeganya kiri kye twayita disruption ng'oyagala mu disruptinga oba oyagala kuvuganya naye obeeko nekyomusuuza ayinza okukulemerera omanyi lwaki akontrolinga soosi kyeki incubator yagirina yeyaluza buluuda oba gye bayita buluuda yagirina bw'aba nayo mulunzi azeerundira n'emmere gye zirya agyekolera kakati gwe emmere ogulangule oyaluliza wa neighbor oba olina wa mukwano gwo gy'otwala n'oyaluliza ne bakuwa enkoko eyo yonna cost ogenda okutuuka okusala okulya mu nkoko ate gwe tosobola na kutwala mu supermarket kuba togirina n'emmotoka egenda okusombera enkoko tolina naye yakola ki agirina kati mu value chain omuntu ayagala okufuna mu kintu ky'okola bannaffe abali e Bulaaya njagala obbazzaamu amaanyi nga mbagamba bwe nti muleme kutunuulira eggwanga Uganda nga bwe mwalireka mutunuulire eggwanga Uganda nga bwe twagala libeere bw'oba otunuulidde eggwanga Uganda nga bwe twagala libeere ebintu bino byonna obiraba nti bisobola okukolebwa bw'obeera mulunzi waliwo omuntu gwe ngezaako okuyamba ne mugaa tolina bw'osobola kufuna mu nsolo zo ng'ensolo ozitundira ku faamu ensolo ente n'embuzi n'endiga era namubuuza gw'olowooza lwaki omusajja nga jjeza akola amata ne yogati lwaki ayinvestinga mu faamu omugezi mulwana gw'olowooza musirusiru talina magezi kibeera kitegeeza nti mu kulima bw'okontrolinga source tandika omanye value chain yo bweyimiridde wawe nteeka okufuniramu omuntu yenna alina access ku end user y'ekintu kyalimye oba kyalunze ye muntu yekka ateekwa okukyajinga premium n'afuna amagoba ag'ekyeyonoonere kubanga njagala okutegeeza lwaki ogayita gakyeyonoonere Chris anti mu value chain yaffe wano ogenda okendeeza costs singa mbadde nnunda mbuzi nga ziri kikyusa okuva ekikyusa okutuuka e Kampala wakati awo waliwo olugendo lwenkana ki embuzi emu bagenda kunkyajinga emitwalo 2.5 okugijja ekikyuso gituusa wa e Kampala kitegeeza ngulako embuzi zange ng'azigulira ku faamu
alina factors z'alina otunuulira atunuulira transport ne risk y'okuzitambuza bagenda mukwata ebyo byonna abibalanga ggulako kati embuzi gye yaliguzeeko emitwalo 3 awunzika akuwadde emitwalo 15 kubanga alina ebigwa tebiraze along the way wakati wano tulinawo kye bayita underlying costs z'otagenda kulabirawo naye nga yazimanyi nti mweziri agenda kugamba embuzi nja zituusa nga zikooye teziwooma bw'ozitambuza nga zikooye tezikola ki kituufu ekyo simanyi naye abazirya bwe batyo batugamba sirya nyama ya mbuzi kakati kitegeeza gwagu alimye oba alunze ku mbuzi ey'emitwalo 3 otuteko emitwalo 15 omulekedde emitwalo 10 n'emeka 15 emitwalo 10 mwawulizaamu wakati emitwalo gino 15 gyo gy'ofunye giriko costs ate ye talinaawo yalina weegi ya transport gw'olinawo eddagala olinawo omuvubuka alunda olinawo ne ssente ezirabirira obulabiriza ekifo olina okuteekamu kati ogenda okubala ssente zo zino zonna embuzi eno oyinza ogibaako n'5000 oba omutwalo nga z'oliddeko kati ono akuguzeeko akubalidde nti embuzi nyinza ogituusa ng'ekooye watya tekooye singa njiteeka ku motoka neetakoowa ezo ziba zize kyogereko singa abasirikale ku kkubo tebamuyimiriza musaba gundi pamiti etambuza bisolo ezo nazo ziba zize kati agenda okumaliriza ng'afunyemu nnyo okusinga gwe yalima oba eyalunda era njagala mwetegereze bano abantu baffe abali e Bulaaya bakimanyi njagala mwetegereze companies zonna naffe bano abali wano e Uganda gwe wetegereze companies zonna eziri mu bintu gw'olowooza lwaki Cafe Javas esobola okugenda n'einvestinga mu kukola eŋŋano eyaayo ekiruubirirwa kiba ki ku controllinga source Mandela Millers nti ebintu byaffe byonna bye tukozesa bwe biba nga birimu eŋŋano kitegeeza bwe mba nnyina eŋŋano nsobola okuzannyisa omuwendo gw'ebintu byange byentunda nga bwe nkola ki nga bwenjagala kubanga bwe biva source nze njikola ki nze njicontrollinga okay tweyanzege Ibrahim Kasage manya gange tuli ku extra digest mugoba nsonga naye nga tuli mu business mind eno twali twawumulamuko but olwa pressure eri positive twasazeewo tubongereyoko another episode ebayise mu festive season nga management bwekolamuko some changes here and there inshallah next year January early January oba late January tujja kuba tukomawo ne business mind still tuberenga tweyongerayo onakola lero tutunulira business banywanyi baffe oba baganda baffe abawangalira mu diaspora business ebasobola okuba nga batekamu akasente kaberenga kakomawo because honestly speaking esente zammwe muzifuna mu bugubi era nze with due respect abantu b'Ebulaaya bakuba ekyeyo mwena I salute you so much mwena I salute you mwetaaga okwebazibwa okwenjawulo kuli special so tusazeewo tunule business kati tuvudde ku farming nga tugitadde mbadde nyina kinjagalo sembya akatalekeka kati tugiveeko because tukyayina ebintu bingi ebyokutunulira wano ekibuuzo kibadde nti ekibuuzo ekibadde kisinga okumpeebwa ku WhatsApp bakisindisa abantu abasoba mu actually mu 1500 nga babuuza ekibuuzo kimu nze bwe mba njagala kussa ssente zange mu agriculture kintu ki kye nandibadde nsimbye n'enkijjamu ssente ekibuuzo ekyo njagala kukozesa statement 3 nkiddemu buli kintu kyonna ky'olowoozaako okusimba mu ggwanga lyattu Uganda kiroka kijja kukufunira kiroka naye ky'oteekwa okusooka okumanya nga tonnaba kuteeka kintu kyonna mu ttaka yadde ekintu ekimu kiti sooka omanye end user w'ekintu ky'oyagala okusimba yaani era otunuulire value chain yo mu bintu by'oyagala okussa mu ttaka oba okulunda omanye njagala kusimba ntangawuuzi naye mutendera kigwe njagala ozifunirako njagala kufuna mu ntangawuuzi nga nzijjeyo njireko amakoola ntundiraawo njagala kuzijjamu buwunga mpakeginga entwala e Bulaaya oba njagala kutunda ntangawuuzi nga nguza restaurants oba nze njagala kukola restaurant eyange mbenga entangawuuzi zennima ewange zenkozesa okuwa abantu kyayawooma bw'oba totegedde wawoteekwa kufunira mu value chain okulima kugenda kukaluubirira era ekibuuzo kye mubaddenga mumbuuza kintu ki kye nsobola okusimba e Uganda nze siberangako kabona wa Katonda wabula ate nkozesa eddoboozi lyange nga ŋŋamba nti omwana Chris yono buli kintu kyonna omuntu ky'osobola okulowoozaako mu bulamu eggwanga lyattu Uganda Katonda yatuwa omukisa ogw'enjawulo nti lirimu buli kintu lirimu n'enkuba lirina omusana gwe lowooza ku buli kintu kyonna ky'oyagala okusimba omutonzi nga ye mubeezi wange buli kintu kyonna ayagala okussaamu ssente kijja kuvaayo wabula
enkata njikusibirira ng'eryemu entanda basibira entanda sinkata tunuulira value chain yo end user wekyo kyoyagala okulima bw'oba tosobola ku accessinga end user wekyo kyoyagala kulima okulima sooka ogira okukola ki okwesonyiwa kubanga kugenda kukulumya omutwe ogenda kusimba muwogo ekyokulabirako kyenyina nze nasimbako muwogo nempita essomero limunguleko ne batuukawo ne baŋŋamba buli muti bampa siringi 1,000 nga nyina acres 4 ngenda okubalamu siringi 1,000 acres 4 ne sente ze nali ntaddemu obukadde nga 7 okuzirima nga mu acres ezo zonna siwezaamu yadde essente amakkati sente ze wateekamu nengezaako ntandulule n'ekubigere ngende gye bamutundira nabo ne bajja ne bagirega era nasalawo muwogo oyo ne mmusalamu mutere nenkola bye nakola naye era nawundi naye munnaye n'akawunga ka muwogo tekatambula kakati gwalaba mu maduuka eyo gwalima bw'oba ng'osimba kasooli nga totegedde end user wo kubanga bwe mba nsimba kasooli nteekwa okubeera nakyo mu mind zange ne ngamba nti nsimba kasooli end user yaani anaali akawunga kano abaana b'amasomero abasibe abo bakerimira abantu sekinnoomu ba businessmen wansi bani bonna balya kati ne ngamba nze nimye kasooli wange sigenda tundako yadde empeke nimye kasooli wange njagala mukuba mu kyacu ndiise enkoko zange ndiise n'ensolo zange ensolo ezo otegedde abaana kaakati bw'oba totegedde end user wa kintu ky'oli mu kulima bagenda kujja ku nnimiro yoba kujerege ogenda kubeera e Bulaaya bakufotole kati ate bannaffe bano abali e Bulaaya nakano ndowooza nka bagambe totunda kamula okay kale abantu bali be nayogeddeko abasatu okyabajjukira twatunulidde entrepreneur manager ne technical person kati abantu baffe abali e Bulaaya ali Oslo muganda wange ali Oslo ye entrepreneur ye manager Oslo kiriwa ojja kugenda ku Google okay tonta wani it's fine ye entrepreneur I like Chris ye entrepreneur ye manager ate yani ye technical person kakati ono n'enkumbi ebbiri ze yagula chapagonya chapagonya zikole ku farm zijukiza chapagonya olwokubanga ye technical man ali Bulaaya naye controller ku simu ye enkumbi ezo zikyaliwo kati ate abantu baffe bano bayingiramu omuze gw'obwambega abeera ne faamu ng'erina bambega nga 7 nga buli omu abega munne kaakati sisimu yoli omusajja kaakati bannaffe bano abali ku faamu buli muntu yenna anoonya buganze wa muki ew'omukulu ono amugamba oyo akulimba kyacu tebamuleese ono namuga muleese nkubira ebifaananyi ndabeko bambi naakuba n'awayo naye nga ndaba kiro ziringa ezitawera 6 munnange ziweze ono namugamba wa nze nzitunuulizaamu amazi talina waapimye naye naga bwe nzitunuulidde zirabika ziringa mu 3 kaakati munnaffe oli ali ebunaayira wadde kyacu ono bamuguze mu butuufu bwayo era si buli muntu agamba nti bamubbye nti baba bamubbye abamu kubeera kutya nakubulwayo obwesige yadde ttondo liti lyasobola okuteeka mu bantu baali nabo nti ebintu bwabiweereza bwe biteekwa okukola ki era bo bano waliwo omwami gwe nagamba nti okkiriza enkumbi ey'akasanvu ekujjanjabisa omutima ogw'emitwalo gya $. kaddemu omulundi ogwo okkiriza enkumbi ey'akasanvu ka Uganda ekujjanjabisa omutima gwe bajjanjabisa emitwalo gya $, osule ng'olaba ng'okukunadde nga lumonde mu kikata bwoti olw'okuba enkumbi mbega gwe wassaayo agenze n'alingiza mu sitwa enkumbi ndabawo 3 osule ng'olaba olw'enkumbi pressure zikukube kakati abantu baffe bano kye nabadde mbagamba manya ky'oli ne ky'oyagala okubeera bw'obeera entrepreneur funa manager afune ne ba technical people bano abantu ziteekwa kubeera shokaabuzoobazi omuganda zayita zisekabuzooba shokaabuzoobazi zino mpulira muziyita sekabuzooba yagize shokaabuzoobazi zino zifaananako n'edimaster agaba obuugi owa secondary school mbw abaana obuugi bwabwe tebabubba kakati gwe byokola oba tobitegeera va ku ssomero bakuwa omulimu gw'obwakkuuka oddeeyo okola ebyo kubanga bw'ebanga enkumbi egenda kusuza ng'olaba salawo kimu
gyokola bireke jangu bere technical person oli okwate enkumbi olime mu linye nyonyi ojoli sasa ticket jangu naye entebe tukunone ku airport taxi abantu baffe banomba gamba si buli muntu yenna gweyitako nti aba mulalu otherwise butabika yali baddajjudde mukyalimu abantu ab'empeke era mukyalimu abantu abalina amazima n'obwesigi ekikulu gye kiri kunoonya abantu b'osobola kussaamu obwesige ne bakkolera ebintu ate mwejjeeko obuntu obutono okubatwala mu malwaliro kati nze nsula ntya nga ndaba nga nyina embuzi zange 3 ku faamu ne baŋŋamba mbwe mutesuze mu kiyumba n'ensula nga seebase kikafuuwe ebyo bya manager gw'omanyi embuzi tesuzeemu omugundi omulaalo mu Bible yagenda nanoonya endiga emu yava ku lwokaano se anti ekyo kyali actually abasinga ndowooza gundi eyo tebagitegeera bulungi bwe tunaaba tulina obudde nja kujja mbawanology tuli ebyo bya mwaka gujja nja kujja mbawanology ekyo ekintu kyekyali kitegeeza naye mu buufu buli bwe mbadde njogereramu tosobola kubeera bantu 3 mulundi gumu oli mu kwessaako pressure gy'otasobola kumalako nayo kati jjukira balina pressure ey'owaka ey'okunoonya ssente ssente ezo tezifunika za muzira ziriko okuchunga ziriko okuboolebwa bakulabanga bwe bakulabye okusosolwa n'ebintu ebirala kakati oyina ogwo omugugu kati ate kodidde n'oteeka omugugu bagambe mbwe eddagala erifuuyira bbumba yayabise yagudde wali ekiriika ndowooza tutera okutambula ffenna otera obbiraba n'osanga faamu omugagga ayina faamu kuliko abakozi 14 naye nga buli muntu ayina essimu ye n'obuuza bamukubira bamugamba bwe tekikwewuunyisa nze mbiraba mulina omugagga wange ali eyo gindi eyo oli olukkirira bw'ati eringa enembuzi eringa erinamuuko gundi enjoka mu lubuto ebyo omugagga kati nze nkola ssente nnoonya bukadde oli mu kunyumiza mbuzi emitwalo 10 anyumya enjoka gy'obeera enjoka bazikaza ne bazirya omuntu ajja kukugamba mbu bw'otafa kwemu ekisibo kiggwawo nedda wateeka okubeerawo systems in place nga nyina shokaabuzoobazi zange ezinyambako okumanejinga ebizibu ebitonotono nze nnyingirewo mu bikoze eki mu binene kuba obuvunaanyizibwa bw'entrepreneur kwe kubanga ye vision bearer nannyini kirooto akinterpretingira manager n'akitemaatema n'akiguza abaana bano abali technical operators ne bakissa mu nkola bwe bamala okussa mu nkola ebintu ebyo bareportinga back to manager ebisaanye okuŋŋamba abisengejja naga kakati omugagga leero mugambe kyanti bwe babayita omugagga leero mugambe ki mugambe gundi tezina kino n'obimbuulira so si kukubira obwesigwa bwababula akubira manager n'amala nadda ku technical person ne bwe yasindisa okusima kyacu naye n'abaakogwa namuga mugendereko genda ng'omulinnya akagere bw'aba tamuguze mbuulira kakati bambi oli ne bw'aba amuguze era ddala kituufu ng'amuleese olw'okubona anoonya buganzi ayagala ayonoonoona aveewo yaddewo agenda kugamba kiro nze etegereza eddagala lyaleese ekidomola nabye tekijjudde ng'omugakuba ekifaananyi ng'akikuba oba bonna bunkeeka omugagga bwe weeteekako omutima nga gukuzannya muli bwe guti nga minzaani zino ez'edda bwe guti omanyi ekibaawo babeera bali mu kukosa mitima naye baba tebakimanyi buli lw'oba nga toyize mu bulamu kusobola kwetoola mu bizinensi nodda ebbali bizinensi n'ebeerawo obeera oli mu kutunda face value era ffe bw'otabaawo ate ffe abagula tetusonyiwa bwe nzija ne nkubuuza nga toliwo ennaku ezi nga ngula ku neiba ate binkwatako mu Africa ne mu Uganda bannaffe bano kanki bagambe ffe wano tetusonyiwa nga tugula ne bw'oba mukwano gwange ng'olina t-shirt ezizo ozitunda emitwalo 6 bwe naafunayo oweetaano akanaana ebitaano ng'onoomusiibula nga nkufisaako ekyo 1500 ng'onoomusiibula sikubuulira naye nkugamba waliwo mukwano gwange awe yaze nandeeterayo ebiti-shirt nafunyeyo ebiti sisobola kugana naguze wa neiba ayinza nozindeetera ewange ne sigamba just 1000 mu 5 kaakati nno beera mugezigezi weetoole mu bizinensi odde ebbali bannange tulina ekiruubirirwa ky'omutonzi eri obulamu bwaffe kwe kubeera mu bulamu nga tuli basanyufu era tubuyitemu nga tweyagala kakati nze sina bwe neesibako migugu 6 ntambule n'omugugu ogw'ebulaaya bandi bubi baboosi bansosola omuzira n'ebirala ndi mbunnyogovu kakati onteekeko enkumbi emisumeeni najjolo embuzi sululu mbomombo anti sululu yatalaze nekutukako ennyindo nogale kati banne tubeere bamazima ono ebiwata byaleese mubaddemu akaveera embuzi ekalidde kakati nze nsule nga ndaba anage nze nsule nga ndaba olw'akaveera